Tuli mu palamenti yaffe eya Uganda. Muganda wange gwe wenna ampuliriza eno njagala okubuulira bagamba nti omukulu takola kitasobya. Ekyo tukimanyi bulungi nnyo, omukulu tasobya. Era gwe bwe weetonda kiba kitegeeza kiba kikulidde ku bintu ebimu, era anta among kiba kitegeeza nti tasobola kukkiriza n'olunaku n'olumu nti yayogera ebigambo ebiraga obusosoze naddala ku Baganda. Ekyo tasobola kubeera ng'akikkiriza. Nsuubira okuba nti n'omuntu eyatuwa akatambi kano obaoliawo naye alina ekintu kye yali kwegamba teyeerekerayo ye nga ye, kwe kuba nti oba olumu n'ebigambo ebimu yabikutulamuko bwatu bwensuubira kubanga tewaliwo okugamba nti oba audio yakutuukamuko bukatono bwatu. Naye still mannange ekyaliwo akatambi kafuluma, tasobola kukeegaana. Naye kakati bagamba mukalukalu tajja busira. Anita Among agambye nti okwetonda ajja kwetonda kayitaganye, naye singa baleete obukakafu nti ddala yayogera ebigambo ebiraga obusosoze mu mawanga, kale nti ali tribal. Kino kiddiridde Joel Ssenyonyi munnange okukkira floor ya parliament bw'atyo n'amusaba okuvaayo yeetonde ku ebyo bye yayogera ebiraga obusosoze naddala ku mbeera eriwo. Ati bagamba bannange ewali omulema tofunyirawo ngalo. Kati tuli ku mbeera ey'emmwanyi nga ekirime ekisinga okubeera nga kirimubwa wano, nti era Buganda nga region esinga okubeera nga ekirima okukompeeringa ne regions endala mu Uganda. Kati okugijjako bannange okukyankalanya emmwanyi kiba kitegeeza nti babeera nga bagitemera ku ttaka oba abantu ababeerawo ku mmwanyi. Kati sipiika Anita Among mu kutuukiriza omulimu gwa mukama we bw'atyo ng'alina okukakasa nti Abaganda tebagezaako kubeera nga bawangula mu kintu kino. Kati bw'atyo Joel Ssenyonyi okusinziira ku byaliwo kakatambi ako asalawo ategeeze sipiika nti munnange wandibadde weetonda. Kati sipiika wa Parliament ya Republic of Uganda Honorable Among Anita Among n'agamba nti kale tagaanye ajja kwetonda ku ebyo ebigambibwa nti nno yayogera ebigambo ebiri tribal. Singa abo abamwakyuzinga oba abamulumiriza basobola okubeera nga baleeta obukakafu nti ddala yakola remarks ezo, yayogera ebigambo ebyo, omulwadde alumye ejjiiko. Obeera ng'olina ebirwadde munnange nga bikuluma Uganda at large, nze nkimanyi bulungi nnyo nti gye muli eyo, era okusinziira ku bantu abankubira amasimu nga basaba ennamba y'omusawo kituufu abantu balwadde. Gwe jangu munnange wano, era ennamba zange muzimanyi bulungi, emu esembyeyo 715. Sirina kyenkwetaagisa kyenkwagaza nti oba mpaayo ssente, kuba gwe munnange obeera mulwadde ate oba otaasa bulamu. Kale nze nkuwabuwa ennamba n'okubira omusawo n'ogezaako. Omusawo kwegamba this time ali qualified, yasomera ddala obusawo, era baba mumanyimu omugaso n'Abajamani bajja ne bamulambula nako weewuunye, bamunoonya yonna gy'ali, abamusomesa kuba bamumanyi, yajja n'akola research wano, era bakimanyi nti ono alina kyalina ekyenjawulo ekitali mu balala. Bajja weewuunye ne bamunoonya mu miseguusi gye yeekweka, anti yazza omusango ogw'okubeera nti ali talented mu kwejjanjaba. Bwayogera ku bulwadde nga kansa, n'ayogera ku ki, n'ayogera wali siri mu Buganda agegeza oyogere ku bintu ng'ebyo, bo bajja kugamba teri balinga bagamba nti Katonda kwegamba oba yagiwandiikawo nti teri ddagala. Weewuunye ensi, naye mugezeeko, kubanga bw'oba ogenzeyo kinnoomu okugezaako ate naye tagenda kugamba nti obava ku ddagala eddala. Then olabe munnange, kubanga obulamu bubeera bulamu bwe bugenda tebuddizikawo. Abantu bangi nnyo wano bankubira amasimu, nina omulwadde wange ali gindi, kati muba mubakwasaganya
agenda okuddamu okukubira oba okukutegeeza ku WhatsApp nga muna mulwadde yafudde, kitegeeza nti babeera baluddewo. N'omusawo n'agamba twamutukako ng'ayebye ne tumuwa eddagala naye era abatanatandika nedikozesa Mukama n'amuyita olw'okulwawo. Okay, today mu parliament kakati Anita Amongo tumanyi bulungi ennyo. Ono si mwangu Anita Amongo mugenda mpola kubanga okuvaayo okumulumiriza nti oleeta obujulizi mumumanyi bulungi nnyo nti ono oyinza omuyita omukyala owa hostile behavior. Si mwangu era atunuulira nnyo omuntu okay n'akutunuulira era mulungi nnyo mu kubeera nti abonereza mu buli ngeri yonna ate ng'akozesa ekitiibwa kye nga sipiika ate ne bamuwagira weewuunye. Kakati munnange omukyalo ono yawulirwa ng'ayogera nti Baganda don't get numbers, make sure the Baganda don't get numbers mu lutuula lwa palamenti, era nga kino munnange kyaleetera abantu okwewuunya. Bannayuganda bwe njogera ku bannayuganda abantu abamu batabulwatabulwa, njogera ku bannayuganda abo era abalumirirwa ensi yaabwe, era bwe batyo ne bakkira omutimbagano social media platforms zaabwe nga buli omu ayogera kino nakiri newankubadde nga munnange anti era ekkomiti teryawuumu nga waliwo abamuwagira weewuunye, waliwo abamuwagira. Kakati Anita Amongo ayogera ku nsonga eno ey'okwetonda munnange Speaker owa Parliament of the Republic of Uganda Honorable Amongo Anita yagambye bw'ati nti kambategeeze nti bankwotinga oba nawulirwa bubi. I was quoted out of context nti yawulirwa bubi, mwawubisibwa mu kuwulira. Lwaki temuwulira? Ne Uganda yonna tewulira. Okimanyi Uganda yonna tewulira. Kino ndo kifaananiddemu n'omuntu agamba nti Uganda erina omuntu omu yekka alina vision. Kakati vision bwemuvaako olwo vision mpozi ng'agikwasiza mutabani we. Kakati n'ono naye agamba nti Uganda yonna bamuquotinga out of context. Mwamuquotinga bubi, temwamufuna. N'agamba nti mu buli ngeri yonna nti house eno oba parliament ebintu bya bitambulira ku record, kitegeeza nti bisigalayo, bye babeera bateesezzaako bisigalawo, tebabisuula era osobola okuddamu n'obifuna obutambi byonna, era nti etambulira ku mateeka, erina amateeka gagifuga, rules of procedure. Nti singa wabaawo omuntu yenna alowooza oba kimuteekako nti yayogera ebigambo ebyo nga leader of opposition bw'agamba, njagala munnange muleete obukakafu. Era 2024 gwe mwaka bwe bagenda okubeera nga batebolinga kugamba bateekewo debate ku nsonga eyo, motion bagiteekewo leero nti yayogera teyayogera. Akimanyi bulungi nnyo nti era baba nagamba teyayogera balinga bakola ki numbers. Numbers tuba tuzeeyo mu numbers gy'aba tusindise, ani ayinza okumuwaayo mu office oba onoddayo, mu office ya speaker oba onoddayo nga weetaaga akagundi obupapula babugabira mu dollars. No dollars sewe tumuuliza nti sente ziri mu zaffe ezawano mu bizike tebiriyo mu parliament. Office ya speaker eri mu dollars ate nga 10 temuli change. Okuwa $10 obadde oyagala $1 katugeze oba 120 bakuwa 10 keep change. Tudaawo bonoonya abadde ki. Kakati munnange bwatu natutegeeza nti nja kwetonda Anita Amongo, tinja kwetonda siganye eri eggwanga lyonna
n'abantu bonna abaakosebwa singa ddala baleeta obukakafu nti nayogera ekintu ekyo Anita waabwe, naye ekyo nga tekinnabaawo, tekinnakolebwa kubanga si kituufu, sigenda kwetonda kuba nkimanyi si kituufu. Anita waabwe siyogeranko kintu ekyo. Ono yasavayivinga nga obuziŋŋoonyo mu kulya ebinyeebwa eka. Kakati ebyo bityo bibiri munnange muleete obukakafu ababulina mu buleete tukakase ddala nti sipiika Anita Among yayogera ekintu ekyo kubanga bakimanyi bulungi nnyo kibagenda okwetako ekatambyako ate akatambyako balangoka kubamu ebituli simayambu nno statement tezaali complete n'ebirala. Ekigambo baganda don't get naye kitumanyi katulinde anti Ssenyonyi yakuttemu.